Ebyokwerinda bibadde binywezeddwa ku kkooti enteekawo empe ng'abakuumi ba pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okuli Edward Ssebuufu amanyiddwa nnyo nga Eddie Mutwe ne Akileo Kivumbi nga batuusibwa okuwulira okusaba kwabwe okw'okweyimirira we kutuuse. Kkooti eno ekubyeko bugula abantu ab'enjawulo n'abakulembeze mu kibiina kya NUP nga bakulembeddwamu akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti era omwogezi w'ekibiina kino ekya NUP Joel Ssennyonyi. Wabaddewo akaseera ak'okunakuwala nga muwala wa Eddie Mutwe amusemberera okumubuuzaako kyokka omusirikale w'amakomera n'amukwakkulawo ekiviiriddeko Eddie Mutwe n'Akileo Kivumbi okwoza ku mmunye. Omulamuzi nga akkalidde mu ntebe ye omuwabi wa gavumenti Sharon Nambuya amutegeezezza nti fayiro y'abavunaanibwa Eddie Ssebuufu n'Akileo Kivumbi bagikozeemu ennongoosereza ne bagattako abantu abalala 5 okuli Tas Calvin amanyiddwa ennyo nga Bobby Giant eyakwatibwa mu ggandalo lya Sabbiiti ewedde ng'abalala kuliko Serunkuuma Edwin, Lukenge Sharif, Nyanzi Yasin ne Kawesi Tone. Bano bavunaanibwa okwetaba mu dduyiro eyeefaanaanyiriza ow'ekinnamagye eyaliwo ng'ennaku z'omwezi 12 Februari 2025 ku kitebe ky'ekibiina kino ekya NUP ekisangibwa Makerere Kavule mu Kampala. Omuwabi wa gavumenti alumiriza nti omusanvu bano n'abalala bakyaliira ku nsiko beetaba mu kutendekebwa okw'ekinnamagye nga tebalina lukusa lwa minisita ekikontana n'akawaayiro 45 akatundu akasooka bba mu tteeka erirambika emisango n'ebibonerezo oba Penal Code Act. Bano emisango gino bagyegaanye kyokka ne basaba okweyimirirwa wabula ab'oludda oluwaabi ne bakalambira nga bagamba nti beetaaga obudde bwakiri bwa mwezi mulamba okwetegereza empapula zino kubanga mu kaseera kano balina emisango mingi nnyo gye bakolako. Omulamuzi Aguma Asiimwe ayongezzaayo okusaba kwa bano okutuusa nga 29 Septemba 2025 abasibe n'abasindika eruzira. Okay. Meet you on the 29th of this month. Bannamateeka b'abavunaana bakiikidde ensingo omulamuzi n'ekitongole ky'amakomera okusindika abantu baabwe mu nkomyo kyokka ng'oludda oluwaabi lwongera okukwata abantu abalala awatali bujulizi. Twafunye ne order ya poliisi ng'etugamba yagala kunoonyereza ku nsonga zino. Naye nga zeenoonyerezaako zeyagalako statement yazireeta dda mu kkooti. Era twagenda nabo eruzira. Nekitulaga nti omusango baaguleeta mu kkooti nga tebannaba nakozesa basibe statement. Ekyo si kya bulijjo kyewuunyisa. Ye tusobodde okubasabira bail ne tugiteekayo era tujja kuba nga tukomawo nga 29 nga 29 tuwulire okuddamu kwa state kubanga state alina okuddamu kuba ffe tukoze okusaba kwaffe. Bino byonna bibadde bigenda mu maaso ate omumyuka w'omwogezi w'ekibiina kya NUP Alex Waiswa Mufumbiro naye n'akwatibwa nga bamuyooledde mu mmotoka kika kya Noah n'atwalibwa mu kifo ekitannaba kumanyika. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Joel Ssennyonyi avumiridde enkola eyitiddwamu okukwata omumyuka we Alex Waiswa Mufumbiro n'agamba nti enkola bw'eti tegoberera mateeka. Ebikolwa bino kusookera ddala bya butiitiizi kubanga nze njagala kusoomooza ab'amagye, poliisi n'abalala ffenna be mwagala okukwata mutuwandiikire summons tujja kujja tujja keera oba mwagala abameka oba 50 oba 10 mutuwandiikire summons tukeerewo tujjewaawo bonna mwagala oba mutwagala ku CID oba embuya w'amagye oba wa tujja kujja mulekerawo bikolwa eby'obutiitiizi. Nawulidde Felix Kulaije ng'agamba nti awo Bobby Giant yefa abamuwambye era kati era tugenda muleeta ku kkooti. Kulaije amateeka bwe gato bwe gagamba. Ate bo abooluganda ba Alex Waiswa Mufumbiro nabo balina bye boogedde ku nsonga eno. Ndabye ku social media nga mutabanyi wange bamukutte okuddamu ogezaako okuba ku masimu nga simu ye tekwatibwa okuba waka mukyala we n'agamba kituufu bayiseewo ekiseera kitono ne bagamba nti bamutuusizza wakaawe osaakingawo kati ne kwe kudduka nebavaawo kati kwe kusalawo tujje wano ku poliisi ewande gwe bagambye nti bwe bamugye ogamba lufuse luyimba nti buli lunaku ozuka buzukusa omanya leero batwalani batwala oli kiveewo kikome bwaba balina procedure naddala abantu nga baloza baza emisango babayite kubanga abamu balina gye bakolera balina gye babeera. Ffe balooya be tetumanyi gyali mukyala we tamanyi gyali taata we abadde wano tamanyi gyali. We tukoledde eggulire lino
ng'amayitire ga Alex Waiswa mu ffumbiro tegannaba kumanyika bulungi wadde nga balumiriza nti ab'ebyokwerinda bandibanga bwe bamulina nga bwe bazze bawamba bannakibiina kyabwe abalala.